Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yatonnye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Mubende yabadde wezezza milimita 5.6, Kabale milimita 1.8 so nga ate yo mu Kasese ne mu Arua lwafuuyiridde. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gukyaseeseetuse nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okutonnya entonotono mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale okwokosa n'amasekkati g'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka. Wabula olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansa lw'eggwanga lyaffe mu Dubai ne Nairobi tusuubira omusana okwaka, kyokka yo mu London tusuubirayo enkuba okutonnya. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Michael.